Enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo anti akufumbira ey'omutwe naawe omufumbira ya bigere. Abavubuka abayiiyiza ku mugga guno beeyongedde okuyiiya nga kati bataddeko eryato erya yingini okusobola okusomosa ebyamaguzi n'abantu. Tuula wano ofunira awo emirembe. Nange abatambuze abalina pikipiki basasula wakati wa siringi omutwalo gumu n'ogumu ekitundu, ate abatalina bintu buli muntu bamusasuza okusinziira ku byalina n'obunene bwabyo, era ng'abalinnya ku lyato lino bamala kuwandiikibwa okwetangira ebinaddirira. Wabula batasobola kusasula mutwalo gwa nsimbi ku lyato lino erya yingini, waliwo obwato obwa paala nga bwe beeyambisa okusomosa emmaali yaabwe. Kakooza nga y'omu ku baaleese eryato lino atutegeezezza nti bataddewo enkola ey'okuwandiika buli alinnya mu lyato okusobola okwetangira ebiyinza okubatuukako. Tutaddewo ekitabo kino atwetangira embeera ebeerawo kuba gano mazzi, kati nga tuwandiika buli alinnya mu lyato ne gyava n'ennamba y'essimu oba ya munne yenna gw'aba alese ku lukalu ewaabwe n'ekyalo kye. In case nga waliwo obuzibu tuba tunoonyereza ne tubala n'omuwendo oguyingidde mu lyato, wabeerawo obuzibu tumanye embeera bantu ki be tunoonya abeera bafunye obuzibu. Mu ngeri y'emu abatambuze batulambululidde nti basanze okusoomoozebwa kubanga abamu batya amazzi nga kibabeerera kizibu okusiba omutima okugasomoka, naye ng'oba baagala oba tebaagala balina okugasomoka. Gwe kanategedde nti waliwo eryato n'ensalawo mpite wano kubanga wengenda mitala wano kirya nnongo, era kyekindeetedde okuyita mu lyato. Wadde waliwo embeera gye bantiisiza nti si wangu wakuyita naye nagumye. Wano nno gubadde muganonga gwa nswa ng'abakyala basazeewo okweyoolera ensimbi nga bafumba emmere sako n'abatunda omwenge, anti nga balina okweyoolera ku nsimbi ez'abatambuze. Kuba ndi kubuna obudde nimuteekanya school fees z'abaana baddayo ku maki ku ssomero. Essente nzifunyeewo era kati ngenda kuddayo, kati kubuna obudde mmaze okunnyuka nkoze nzirayo kukola ki tetenkanya birala. Ani kati tuze kukolerako wano oluguudo lubadde luyisa abantu terukyayisa abantu eri tebakyatuuka ewaffe, kati tuze kukolerako wano bano abali wano ku mwalo tufune kasente. Musinguzi Robert ono nga ye mugoba w'eryato lino atutegeezezza nti baateekamu ensimbi nnyingi okulituusa ku mugga Katonga kyokka nga tebamanyi oba zinaavaamu. Twalizaamu ssente ziri mu bukadde busatu okumalirizaamu wano ssente saa zino. Kuba saa zino kumale tukola tetulina kitwafunye. Tusaine tuyale tutula kitwafunye tuli mu kuyamba naffe bantu. Tusaine tuyale tufune kyetufunye. Naye bwavu kukyakulu bali kitwafunye. Boba kansala ku mutendera gw'eggombolola okubadde Kalema John ne Nalutalo Mariam bagamba nti bawanjagidde abakulembeze omugga guno okuguteekako life jacket ziyamba abasomoka omugga singa wabaawo ekiguddewo. Okwewala okuuma obulamu batufunye bu life jacket omuntu kayambala asobola okusobola mu lyato bwakavaamu akaddiza eryato n'omulala asobola okukatambulirako, naye ng'embeera si nnungi. Abalimi abaali basomose ebyabwe okuva eggomba okudda e Kalungu tebikyasobola kutambula. Nsaabaliddeko mu lyato ne nditambuliramu ne ndabye nga obuzibu obuliwo. Tusaba abakulembeze banaye mutuleetere ku zi life jacket, baminisita baffe abalungi, minisita Honorable Aisha, abaana bakoze omulimu mulungi nnyo, naye ndabira ddala nga tuli mu kufa twetagala kuba nga tulina life jacket. Olwali mukama bwabanga bwatu bwakikoze bamukaba bwatu bwakikoze nibaleeta wano ku maato n'envugamu. Naye kati mpulira kati omubiri gutadde. Mu byonna tusaba gavumenti bwe beekola ekyakatonga wa Kampala n'ekyakatonga wa Lwabenge gomba kalungusuule kooti naye kiteekeko. Omugga Katonga gwabimba ne gubooga oluvannyuma lw'enkuba namutikko eyabooga n'akuba olutindo n'oluguudo n'aluyuzaamu, kale nga abatuuze tebakyasobola kusala abava e Kampala okudda e Masaka, so nga n'abava e Masaka tebakyasobola kusala kudda Kampala okuggyako nga basaze magezi malala ne basalinkiriza eyo mu Nsokolosokolo.